program fefeta ku 103.5 Apex FM ekikompole ky'emboozi n'emiziki. Nze mu Fefe Sopolia Matia nkutegeeza nti munange live ate kwetuli wali ku TikTok yaffe eyo Polia live. Gendayo osobola okubanga otwegattako emboozi yonna ojja kuba ogifunira ddala bulungi. Emyaka ebiri egiyise tegibadde myaka mirungi naddala mu kyondo kya Buwarabu awo. Muno mwe tulabidde abasajja Abayisirayiri nga balumba olwananda lw'e Gaza mwe batidde abantu abasoba 500. Bagenze mu West Bank bassa abawererako ddala. Bagenze mu ggwanga erya Iran balumbye Lebanon, Syria kwoteeka Yemen. Buli ggwanga lye balumba babadde nga bawa ensonga lwaki eno bazzeeyo na wano lwaki bazzeewo. Era nga we twasimbayo kubanga tulaba lwe lutalo lubadde lutambula olubadde luyinda wali mu ggwanga erya Syria gye byaggweredde nga bakubye n'ekitebe kya ministry ey'ebyokwerinda. Buli we bagenda bakuwa ensonga lwaki balumbyewo. Amawanga genkusomedde gonna g'Abawarabu ge bazzenga balumba buli ggwanga bakuwa ensonga nga n'eryasembayo lyabadde ggwanga lya Syria lye balumbye nga bagamba nti ekitundu omusangibwa abantu be tuyita Badruze kibadde embeera yakyo ey'ebyokwerinda si ntebenkevu nga balina okujja baprotectinge oba bakuume oba bataase abantu mu kitundu kino naddala mu Maserengeta okubanga tebakosebwa. Lebanon we baali balumbayo batugamba nti baali balwanyisa ba Hezbollah era bakuba nnyo Lebanon mu bitundu bya Maserengeta. We balumba eggwanga erya Iran batugamba nti baali bakizudde nti Iran egenda kutandika okufulumya zibbomu ez'ekika ekya nuclear. We balumba Yemen ne batugamba nti eno nayo eri akabinja akabatujja abayitibwa Bahouthi baali ekyondo kya Buwarabu. Muganda wange bakiyisiriza ddala bubi. Kitegeeza nti buli wabadde nga balumba babadde balina ensonga gye bakuwa ng'era eno ebawe beetu okujja ne beekola kyonna kye baagala bazze beekola ebigenyi mu mawanga gano ag'enjawulo genkuyitiddemu. Naye byonna nga bitambula byonna nga binyonyoddwa waliwo ebibuuzo ebisigalawo ng'ekibuuzo ekisingira ddala okuba ekikulu Isirayiri enaagenda mu maaso nga ekuba buli gwesanze mu mbeera bwetyo okwetoloola ensi yonna okusinga ddala wano mu Middle East. Banaamutunuuliranga butunuulizi. Abamu bagamba nti bino ebikola naye beebikolako obusungu bweyongera mbwera bangi tebamutunuuliranga peacemaker bamutunuuliranga aggressor. Tebamutunuuliranga muntu ayagala mirembe bamutunuuliranga omuntu ayagala entalo. Dakiika 4 ze tulina okubanga tuyingira 3 ez'akawungezi. Program fefeta ku 103.5 Apex FM ekikompole ky'emboozi n'emiziki. Nze mu Fefe Sopolia Matia. Kakati abasajja Abayisirayiri bagamba nti entalo zino ze bawakula ku bwereere zonna zeetaagisa nti obulumbaganyi bwe bazze bakola mu lwananda lw'e Gaza bwonna bubadde bwetaagisa. Yengeri yokka gye babadde basobola okubanga ate baterezaamu Gaza eno nti era si baakukoma paka nga bawangudde. Basigala bagamba nti balwana nga tewaliwo option ndala okujjako okuwangula kubanga balina olutalo lwe bazzenga balwana bukyanga batandikibwawo lwe tuyita existential battle. Balwana olutalo olw'okubeerawo. Gavumenti ey'eggwanga erya Isirayiri ntegeeza y'omukulu Benjamin Netanyahu bagamba nti bo tebafa ku baneiba baabwe oba babaagala oba tebabaagala. Bo kye bafaako kiri kimu baneiba baabwe kubanga babatya. Kye baagala okuwulira nti Palestine ebatya nti Lebanon ebatya
nti Syria yebatya, nti Yemen yebatya, nti Iran yebatya, nti Saudi Arabia yebatya, nti kate batya. Yengo omukulembeze ow'eggwanga erya Isirayiri bye bigambo byayagala okubanga awulira, era kyayagala ekyala okuwulira nti amawanga gano gonna agaliranye eggwanga lya Isirayiri manaffe ekyenkanidde awo. Agamba nti bino byonna asobola okubituukako mu kaseera kano, naddala ng'eggwanga lya Amerika likyamuli mabega, kuba tukimanyi nti Donald Trump ne Benjamin Netanyahu gwe basazza mu kabu. Kale bagamba nti mu kaseera kano basobola okukola buli kye baagala. They can do what they want. Mu lulimi olw'ebyobufuzi tukiyita impunity. They are doing things mu mbeera yonna gye baagaliramu. There is what we call impunity over relationship building. Obutagambwako buli mu basajja Abayisirayiri bano ebitagambika. Kakati embeera eno ng'etambula bweti, waliwo ate abakulu abamu abagifunamu. Gwe oyinza okubeera eyo ng'okaaba ng'ogamba nti obusajja butumalawo, kumbe oli agamba kabumalewo. Awo ate ffe we twagala. Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu, tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. We tugendedde okuwumulamu nkunyumiza mbeera wakati w'abasajja Abayisirayiri enneeyisa yaabwe ku miriraanwa. Bano batuuka n'akaseera ndowooza ne bateekako kali akayimba akagamba nti omuliraanwa lwaleero ng'olwo balumba, nga bakulumba bakuba kwagala kumalawo bumazi. Bangi bagamba nti bino ebisinga abasajja Abayisirayiri babikola oluvannyuma lw'okuba nti international order yeeyongedde ddala okuba nti enafuwa, nti bw'otunuulira ensonga ezisinga engeri ensi gyezikwatamu, awo nno mba njogera ku ggwanga erisinga ddala okubeera ery'amaanyi, eggwanga lya Amerika, nti lye lizenga likozesebwa ennyo naddala mu nsonga z'okukwasisa empisa singa abawa eggwanga eriba lyeyisizza mu ngeri etategereka oba omukulembeze abeera atandise okwekola obusolosolo. Nti w'otunuulira engeri gye bakwatamu ennaku zino ensonga, munnange yangalo bunani. Ate naddala omukulembeze Donald Trump bukyanga akwatamu, tuzze tumulaba nti engeri gy'akwatamu enkolagana ye n'amawanga amalala, nti singa wabawo obuzibu bwonna ye abyekwatira gadibe nga lye. Already tukimanyi nti yavayo dda n'alaga nga bwawagira eggwanga lino erya Isirayiri okwekola byonna. Baabateekerako nabakayimba nti kati gwe weekolekole byonna. Kyokka bw'otunanagana amawanga amalala naddala agali mu kitongole oba ekibiina eky'amawanga amagatte ekya United Nations, bye bazze bakolako era nabyo bibadde nga tebimala. Bagezezzaako okuteekawo kye tuyita international order, naye nga bikoma mu kwogera bwogezi ebikolwa muganda wange nga tewaba wakawambwa. Kakati kino kiretedde eggwanga lya Isirayiri okwongera ddala okuba nga lyegiriisa, kuba limanyi nti tewali kijja likolebwako. Ne balumbaani gana mwanga mala gajja kuvayo buvi gavumirire, naye tewali kyamaanyi kye gajja kubanga gakolawo. Mu bumpimpi ensi eremereddwa okuba nti ayimiriza eggwanga lya Isirayiri okuba nti ate banyigiriza banneyiba baabwe. Tukirabye ekyokulabirako ekirungi yembeera eri mu lwannanda lw'e Gaza n'eri mu West Bank. Tukimanyi nti international law yagamba nti olwannanda lw'e Gaza Abayisirayiri tebalina kubanga balugendamu. Kitundu ky'Abapalestine West Bank kyekimu, naye tuzze tulaba nti buli lukya Abayisirayiri beyongera okugoba Abapalestine ku ttaka lyabwe ng'ebazimbako ebizimbe kwoteeka okwongera okweyagala. Batta bannansi ab'eggwanga erya Palestine abatalina wadde akayuuya, bakusanga tolina wadde empiso kakibeere ekikwanso, ne bakuba amasasi okujja mulamu bw'ensi eno. Agamba atya CEO Shaki Peace owa Elevator Collections awo ku Moses and Sons, bwe bali ddala okuba ng'otumbudde, n'agamba nti gwe yeetaaga ebyakabi byonna perfumes
ngoye z'abaami oba z'abakyala awo olina okuba ng'oddukira eyitibwa elevators collection mu kibuga eky'ebugembe awo. Weebale nnyo munnange okuba ng'otambula naffe. Bwana Mike okuva ebugiri nkulengera, Mukisha Asrafu kyekimu, Shakira Hussein weebale nnyo okuba nti otambula naffe. Kakati ebitongole ebyenjawulo naddala ebirwanyiriza eby'eddembe bizzenga bivumirira n'okuba nti batulaga engeri eggwanga lya Isirayiri gye lityoboddemu eddembe ly'abantu, engeri gye batulugunyizaamu n'okutta abantu okubamalawo naddala wano mu lwannada lw'e Gaza. Naye byonna munnange nga byogerwako bwogerwa, teri kyamaanyi kikolebwa. Bagambye nti eggwanga erya Isirayiri lizze liteekawo ekitta abantu mu bitundu ebiwererako ddala naddala wali mu lwannanda lw'e Gaza. Neera byonna byogerwako bwogerwa, tewaliwo kyamaanyi kikoleddwa bino kubanga biyimirizibwa. Kakati bino nga bigenda mu maaso, mbadde ngezaako okwetegereza nti wali mu 1948 nga Isirayiri yakatandika, amawanga gano geegatta nge galwanagana wadde Isirayiri yagawangula mu 67 era ne tuddamu ne tulaba olutalo olulala wakati w'Abawalabu n'Abayisirayiri kye tuyita Arabu Isirayiri wo. Era wadde Isirayiri yawangula naye era abasajja balinawo okuwakirika baalagawo. Mu kaseera kano tewaliwo kwegatta kuli awo, kwavuddeyo kulaga nti amawanga gano meeteefuteefu okuba nti gakwata ku ggwanga lya Isirayiri, okuba nti gagolola Isirayiri ettumba, okuba nti gayimiriza Isirayiri. Kitegeeza nti byonna Isirayiri byekola ekimanyi tewali kigenda kumutuusibwako. Kyokka nga byonna ebikola nkugambye nti Amerika emuli mabega, ewagira kumpi buli kikolwa Isirayiri kyevaayo nakyo, oba bantu bameka bagenda okukifiiramu provided nti Isirayiri yekikoze yeba entuufu, nti yentuufu. Twatuukako kakaseera awo nga tugamba nti bagezeeko ko balumbe Iran, kubanga Iran eno yalina omukago gwayo guyitibwa Axis of Resistance, nga balina amawanga awo ge beegatta nago, nga bagamba nti yenna akwata ku omu ajja kuba akutte ku bonna, era bajja kuba basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Munange era Isirayiri we yalumba Irani teri yasituka kubanga ayamba ku Irani. Irani yerwanako yekka. Olutalo lwatambula okumala ennaku 12 ne tulaba Irani ng'eweereza naye ebikompola yakubira ddala neggwanga lya Isirayiri okugeza nga mu kitundu kye Tel Aviv awo. Omanyi Tel Aviv mu buwandiike kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Isirayiri. Mu buwandiike kye kibuga ekikulu ekya Isirayiri ekiri internationally recognized. Bangi balowooza nti Yerusaalemu kye kibuga ye capital city ya Isirayiri. Nedda, mu buwandiike capital city ya Isirayiri erina kubeera Tel Aviv, kubanga Yerusaalemu eno teri internationally recognized. Abayisirayiri bawamba mpambe, agamba atya omutabani MC Bruno Africa birthday boy, webale kubeerayo. Kakati mu kulwanagana okwo kwotwalira ddala ennaku 12 ezeekutte, twalaba nti eggwanga lya Iran lyagezako okuba nti likasuka ebikompola ze intercontinental ballistic missiles eziwererako ddala zakasukibwa mu kibuga Tel Aviv, okakananga ne offices za Mossad zikoseddwa. Naye era bwe weetegereza engeri Isirayiri ate gye yakuba mu Iran yali y'amaanyi, nti wadde Iran yalaga nti Isirayiri esobola okukubika, abantu abasinga okuba nga bangi mu kuttibwa baafa ku ludda lwa Iran. Twalaba nti bascientists bangi abattibwa, abanene mu gavumenti ne mu magye mu nnaku ezo 12 ze beekubiramu. Kitegeeza nti era kyenkana wadde waliwo signals ze zaweerezebwa nti osobola okulumba Isirayiri eno oba oli serious, era ennaku 12 zagenda okuggwako nga Isirayiri yesinza okukuba eggwanga ery'abadaffe bano aba Iran. Kati ate wetuddakoko mu ggwanga lya Lebanoni ate kyo kyasuka, kubanga akabijja kaba Hezbollah kano akali mu Axis of Resistance akasangibwa eri mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanoni bakakuba bubi.
mukama wako Hassan Nasrallah ne bamutta, abajjasi abawererako ddala ne battibwa, ebyokulwanyisa byabwe ne bisaanyizibwawo. Kale mu kaseera kano wogenda eri Maserengeta ga Lebanon, akabinja kaanafuuyira ddala, tekakyatiisa. Era Isirayiri niwe begenda kufuuyisaawo ne bagamba nti aba Hezbollah baabali bazze, oli asooka omusulo n'agusiba, n'asooka kuba aba Hezbollah n'alyoka agenda ne yeefuuyisiza. Kabonero kakulaga nti kati banafu nnyo, ekyenkanidde awo. Nkyakunyumiza ensonga ez'abasajja Abayisirayiri ne baneiba, enneeyisa y'abasajja Abayisirayiri ku baneiba. Abakulu beefudde bannantagambwako, beefudde bannampulira zibi. Okusinziira ku g'omunda galaga nti ekigendererwa eky'omukulu Benjamin Netanyahu ne Isirayiri kumpi yonna okutwaliza wamu kwe kulaba nti baneiba banafu, nti buli wabeera ne baneiba abanafu bo kiba kibakolera. Nagambye nti balina kye tuyita existence battle, olutalo olw'okubeerawo, nti okuvira ddala mu kutandikawo kwabwe nga twakava mu ssematalo ow'okubiri, baneiba tebakyaniriza. Baneiba ab'eggwanga erya Isirayiri tebakyaniriza, bo balabira ddala nti basajja bali ku ttaka lyabwe kwe beegiriisiza, ne nakuwako ku byafaayo byabwe nti biviira ddala eri ku jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Okubeerawo kw'Abayisirayiri n'Abapalestine kuviira ddala ku jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Kakati kigambibwa nti byonna byolaba mu kaseera kano tebijja by accident, biri scripted, babipanga nga we baagala bibe. Olwananda lw'e Gaza lunafuwe, West Bank enafuwe, abakimanye nti kakati either babagyewo oba banafuyiza. Already tumanyi nti waliwo ekibozi ekitambula ekya Donald Trump okwagala okutwala olwananda lw'e Gaza alukulaakulanye. Ate tujjukira nti ne Prime Minister Benjamin Netanyahu yavaayo kino n'akiwagira. Kati ekyo wekikwata n'okigatta ku ngeri Benjamin Netanyahu gy'abadde ng'agamba amawanga agabaliraanye. Twakiraba ng'akyogera ku Syria, twakiraba ng'akyogera ku Lebanon, nga bagamba nti bino ebitundu ebituliraanye tetwagalamu magye gammwe. Twagala amagye gammwe gabeereko eri ewala, wano tujja kubanga tukuumawo. Naye nga gwagamba okukuuma, agamba kukuuma makaage nga bwe najja ewuwo n'ogamba nti wano mu ddiiro togalawo, nze neibawo wendi. Israeli sabo kyeyagala okubanga ekola baneiba, nti wetunulya mu kaseera kano ekiri mu ggwanga erya Syria, Israeli kyenkana eringa yeyagala okuba nti efugayo. Netanyahu agamba nti Syria naddala ebitundu byabwe eby'omu Maserengeta eno nga mu Damascus temulina kubeera wadde enkonyogo, tebaagala mu kyakulwanyisa kyonna. Nkugambye nti Netanyahu tayagala wadde omujaasi n'omu mu ggwanga erya Syria mu bitundu eby'omu Maserengeta. Abajaasi benjogerako njogera ku ba Syria. Isirayiri tebaagala mu ggwanga lya Syria mu bitundu eby'omu Maserengeta. Nga ebunakya tugeze Kenya nejja netugamba nti teyagala bajaasi ba Uganda ebusitemaawo, tebayagala Bugiri na Mayingo baveewo. Neggwanga erya Isirayiri kye bagamba Abasiriya bano. Mu kusooka yagamba nti kino tukikola olw'ensonga nti abantu bano abasanga mu bitundu bino eby'e Damascus naddala be tuyita badrize, nti ebyokwerinda byabwe biri mu matigga. Jjukira nti bano balinamu enkwatagana n'Abayisirayiri, era abamu ku bantu bano aba Druze basanga mu ggwanga lya Isirayiri. Kati bagamba nti okulwanagana okubaddenga wakati w'abalwanyi b'akabinja ak'Ababeduin ne gavumenti y'eggwanga erya Syria mbu kulina engeri gye kubakosaamu
kale Israel yegamba kakati government muveewo n'abana abalwanya Bedouin nabo baveewo ffe tujja kukuumawo. Ensonga endala omukulu gy'atuwa mbu teyesiga bukulembeze bupya buliko wali mu ggwanga erya Isirayiri lata mu ggwanga erya Syria mbu obukulembeze obuliko mu kaseera kano President Ahmed al-Shara yakwataganako kono mu binja nga akaba Al-Qaeda, so tasobola kubanga amwesiga ye nga Prime Minister wa Isirayiri. Oba oli awo bayinza okumaliriza nga balumbye Isirayiri, mbu bayinza okumaliriza nga balumbye Isirayiri. Era tuyinza okumaliriza nga munange kino kituukiridde, tuyinza okumaliriza nga kino kituukiridde okusinziira ku mbeera nga bwetambula. Naye byonna nga bitambula, waliwo statement omuzungu gyayita blowback. Kagambo kano kalimi luzungu bakayita blowback. Buli lwonyigiriza ennyo ennyindo ogira n'ogijja omusaayi. Isirayiri ku bino byonna byekola, gavumenti zino zandimaliriza nga zikooye, zandimaliriza nga zinyiize, zandyekumamu ogutaaka. Agamba atya bwana Lubiyogo, ali ate omukulu Jonathan Kent, mwenna ku mukutu ogwa TikTok mwebalire ddala okubanga ate munange mutambula nange. Okusinziira ku kiriwo, twandiraba gavumenti mu mawanga agawirirako ddala ag'Abuwalabu nga zizzeemu okubanga zeekwata ekituli. Twandiraba olutalo olwokusatu olw'abasajja Abawalabu n'Abayisirayiri. Tujja kubanga tukwatagana olunaku ate olw'enkya ku ssaawa 2:30 paka 3:30. Nagambye nti emboozi eno ojja kugisangayo ku YouTube channel yaffe eya Oporia Live. Nonja bunoonya Oporia Live, OPORYA, buterevu emboozi ojja kubanga ogisangayo.